Munange no, yes, I had to do this story because Lawrence yaga nnyo tugikole ne katugikole. Omukyala amanyidwa nga Evelyn Lagu bambi twagala okubanga twongera omusabira mukama amusuuse mutegedde binye bigenda bigwawo mu makage entalo ziyingiddemu waliwo omusomesa yavuddeyo n'agamba muno tagenda kukiza omwana wa Evelyn Lagu Lawrence bamuyita n'omuvubuka oyo Fred kuwa maama w'ensigo ne tugamba who the hell are you gwe yeeyita teacher gwe ali kasajja gwe no gwe ozunga n'opalewo wabasomesa va ku mukazi omwana wo mama w'ensigo n'ensigo mukazi lekaba mu ensigo abere n'ensigo ze awone tukitegere nti akoze kyawoye kati omukazi bw'afa omuzimu gw'ogenda gudda anyway Evelyn Lagu yafunyeyo ku buyambi obulala era nga twagala okwebaza mwena mwena avuddeyo okulaba mukola ki mumudduukirira naddala abayimbi abantu sekinoomu twakola kawash yali successful almost million 68 between 68 ku 65 netuzimusondera ministry y'ebyenjigiriza n'ebyamasanyu no ministry y'ebyamasanyu gyeriye eya culture yamukkiriza okubanga akola ebivulu bisatu tulinze police eberenga ekola kinga ekikonamu because police erina okuwa stamp ne KCCA ey'okumusondera akasente naye nze obusungu bwange wembujja we wano bannange munzikirize nyombe mukaako olumu omusajja ono ayagana omwana gwataweeredde gwatakuzizza gwatayoledde ku B gwatayoledde ku B gwatayoleza ku boxer kyokka nga omukazi abadde afaafaana naye mu bugubi mu bulwadde n'ayimba n'asomesa omwana we n'omwana nabya naye kati omwana yasaze waweta maama w'ensigo kyokka gwe kasajja gwovayo n'opale bw'ozunga ojja ogaana omwana kasajja gwe mukama agendako kuba balaayi. Ndi muyimbi ate ng'omuyimbi kimanyi tulina okubeererawo bayimbi bannaffe kitegeera so olunaku lwaleero tuli twaliriza album yaffe naye twagambye nti no mu kifo ky'okugenda okukola pate oba okuddayo just celebrate our release of our album katugende tulabe muyimbi munnaffe n'akatono ketukola ki ketulinawo so we came to Evelyn Lagu's place to see her, bring her something little twongereko ettaffaali kulaba nti obulamu bwe busevingibwa. Omuntu wemuleeteddeyo wadde butonotono I don't want to go into the details of that but then muwadde emitwalo 2 then nja mumwongerera emitwalo amalala 3 mpesa emitwalo 5 nga Abra Music wane ttiimu yange okulaba nga ate kumwongera mu ssaala okulaba nga akola ki nga everything goes on well kitegeera yeah man. Labra, thank you so much. Yeah, you're welcome. Coming through this particular moment when I really need a friend to lean on. I think good. Everyone has been there for me. Yes. Yes. Also, album already available ku iTunes and Spotify. Again, against no searching at Abra Music. Yes, about my brother. Yes. Called Bad Manners. Yeah, the album is called Bad Manners. By Abra. Together. Yeah, man. Awash ne idea eno eya Paint for Charity. Idea eno mpya nnyo e Uganda wanera mpya nnyo mu art ne Katonda atusobozesa ne tulina munnyina zoono ne tuyiya akantu kana tusobola okukola paint nekola ebyamagero ate ne bako ne akatini kejja kevaamu okuyamba muganda afon tongere ku taffaali ku mbeera gy'alimu mu ngeri y'oku upgrading obulamu bwe so twakola akantu kano ba celebrities abasinga ne basayiningako era tulaba signs wano mpitirivu nnyo naye buli celebrity yasayiningako n'abantu abalala batekangawo akasente akasente kano twakakuŋŋaanya ne tukakolera accountability ne tukanotinga wansi era lero ke tubadde tuleese n'okulaga ensi omulamwa guno kye gwali gutegeeza paint nevaamu emitwalo 5 mu gumu ne tujjako costs ezaali entini Avery ne tumuggyako emitwalo 4 era olwaleero paint eno okutambula kuno egiddeko emitwalo 4 abantu abalala batubuuzanga nti what next after this paint bagenda gigula bagenda gikola ki ekiri next kino ku paint eno tugenda gya atachingako buli linnya lya muntu ya contributinga mu John Wule n'abalala bonna kati amanya gantu gena kati account giframing tugiteke ku auction mu biti bibiri nga empenda y'okuyitamu okuyamba muganda waffe n'ate n'ekirala okulaga ensi mbu tulina ekintu ekipya ate nga kidiri wansi wa charity
ekisobola okwefaananyizaako ekisobola okwawukana ku bintu byonna ebibaddewo. Paint ekyasinza okupaintingwa abantu abangi nga teya charity, so tujja gitula ku auction tugitunde n'ekirala Katonda kyanasobozesezza kikolwe. Ekyasinza okupaintingwa abantu abangi mu nsonga kibangawo. Da Vinci teyakikola, Michelangelo teyakikola, kisookedde wano ate kisookedde mu feesi yo. So this is a blessing in disguise. So kyensuubira nti Mukama abadde wamu naffe, ate kyensuubira ntugenda tutuuka wala. Mukama agenda tublessinga buli kimu kitambule bulungi. Mwebale nnyo baganda bange. Olwaawo akuumye mpaka akaseera kano ate asobola okukuuma even through ekiseera ekirala kitegeera naye n'akuleetera provision gye weetaaga okulaba nga tugenda mu maaso. So tusazeewo nga Abra Music tukwateyo akantu katono nnyo tujje tukukyalireko ekyokubeera yowatukoleka dina gundi party just because we are opening up we are releasing an album. Oh, that's nice. Yeah, and Salon Tujja. This is our album, it's called Bad Manners. It's coming out today. And to get tubereko ne Evelyn Lagu at least for a moment. Yes, tubereko akatono ketukolachi ketulekao la lengeri tukolachi. Yes, so That's thoughtful of you. Thank you very and much. Thankful, I'm grateful. yeah. Kubanti nomulowooza kunze. Yes, All yes, people. yes. Tukyebaliza Katonda abantu okubeera ne bakulowooza. Amina. Yes. Amina tuli ba Luganda. Mpaka last. Sure. Yes. Cyane yanzanye baganda bange. Yeah, kati today menya nkolekerawo like 200,000. Yeah. And then nja kuba mpereza 300 after maybe a day or two. Yakola contribution ya 500. Yeah, Abra Music team. Yeah, kubanga twaga tubeerewo at least naffe. Batubale nga abayambako abateekako ettaka ku mirimu naffe kitegeera. Yeah, because at the end of the day twetaagangana ng'abantu era ng'abayimbi tulina okwebeererawo okulaba nga Because when you come into this world of art, actually, I want to sing about you become you get another family altogether. Yes. So, you know, young family, a lot of people still coming, they always come. People came at the cover. They've been there for me since I fell sick. I thank God that I've not been working, but I did everything that I wanted. So I thank God. All glory goes back to Him because it's been wonderful. It's been good. Tukusabira nnyo. Yeah, tukusabira nnyo. Ekisala ky'ekintu ekisinga obukulu kubanga sobola n'okuŋŋaanya ssente zonna era nebitasoboka. So Mukama Katonda yamanyi. Amina. Video tono sukari. Joe. Sawa kunyambako bambi. Chele. Ne butto. Olya butto wakubizwa olya butto. Okay. Chele ne amajani. Sagala kamera. I know. Kuna imbala Auntie wangu. Mbijjo. Kamera era likwagala. Kamera ya. Sinyo mkwanga, sinyo. God. Yeah. God, kama yanatoka kabisa. Manga nali wanalendooza. It's back in double. When you do bad, it also comes back in double. So nagamba yes, mbadde seyisa bubi. Seyisizangako bubi ku muntu. Naye Katonda yasobozesezza. Abayimbi bamanyi. Saturday babira betamiridde. I agree. I was nalina okujja ku kawashe yo. Naye twali Nairobi. Ne manager wange nende twasaganya. Nebo naona muntu alake Nairobi nange ndaba. Otegera omusajja kati tugamba at least we have to find a time to come. And tugamba which better day than the day we are releasing an album to get Gwenga as a gift ate musale nyingi nnyo
tubeeko akataffaali ketukola ki ketwongerako mukama katonda ajja bikola bisigadde. Amina. Yes.